Laba ekiraamo kya Deo kikwasa ennaku enyiike n'amaziga byonna mbikuleetedde maaso abenyuma obirabiddeko engeri gy'ayogedde ku mukyala we, abaana baalese nga kwotadde ne bannamwandu baalese n'ebirala bingi nnyo binyuma obyewuliriddeko naye nga wasuze otya wasibite gwe n'omulungi ampuliriza Channel Media Kwali subscribe for more updates, like, share and comment towerabira okunyiga notification bell obenga notified when take our video empya. Tulina Valentine discount, tusiba ebirabo, tukola gift hampers, money towers, tukola surprise ng'omuntu ayina gwandyagadde okusurprise nga asobola okubeera girlfriend wo, boyfriend, maama oba taata, senga, mukwano gwo n'omulala yenna gwandiyagadde okusurprise nga ate tukola delivery kasita otuwaka transport tukutwalirayo ddala bulungi nnyo ebintu byo oba surprise tugikolera ddala bulungi omuntu gwandiyagadde tutuukirire. Twesiga tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tojja kwejjusa ate nga tonatuuka ku Valentine oba nga tonna surprise nga muntu yenna tusobola okuzuulira omwagalwawo oba akwagala n'oleka kumuwa birabo bya bwereere ate ku Valentine n'olekako amaziga ng'omaze okwejjusa ebintu byo by'omuwadde ng'ate n'okwagala takwagala. Tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tukuzuulire omwagalwawo oba ddala kituufu akwagala ogenda omusurprise nga ku Valentine mazima ddala nga kituufu nga naye love ogirina ng'olabira ddala mazima omuntu wa surprise agisaana. Tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okwanjula, okukyala ne birthdays tubikolako bulungi nnyo ddala. Tweyune mukwano tojja kwejjusa akabeeyi kasaamusaamu kakuteesako buteesa ate nga kanseko buseko. Katugende butereevu ku kiraamo kya Deo oba Baby Deo star owewulirireko. Jebi mpulira njagala kufa. Jebi ono Baby Deo ampuli kuwulira tekigamba bambi njagala kufa ndi mu vibe ez'okufa naye ng'ebyaddala njagala kafa ate nfe nga nfudde ne bakyali bange emikwano gyange abantegeera ye Jebi. That's why mpulira njagala kufa nga nina kusembayo nga njogedde naawe era ndisembayo nga njogedde naawe mu kufa kwange. Nange mpulira njagala kufa Jebi. Nze kati nze neesabira okufa mpulira I need to rest in peace. Mpumule mirembe for sure. Kati bino ebintu oyinza obitwala ng'omuntu n'essaawa zetulimu zizino ssaawa 8 zigenda mu mwenda mpulira njagala kufa. Naye mu kufa kwange Jebi njagala kufa nga njugira n'abantu abanjagala n'abantegeera. Nange bennina yeggwe naye mpulira I need to rest in peace. Ate nvuddeyo emabega maama w'abaana ye mugambi n'ebyapa n'ettaka lyange waliwo n'ekyapa ky'ettaka lino nalisasudde lyawedde liri mpigi so nabe mugambi nkaabye olunaku lwaleero naye amaziga gampedde mu kiwanga nakati ne mu kugaaba naye mpulira njagala kufa. I need to let in peace. Munange mpumule mirembe. Si lwakuba nti embeera entabukidde. I have cash money. Kitini I have cash money. Era bw'oba osobola avuga enkya piki yo ojje wano nga sinnafa olabe cash money gwe ninamu ogimulimu eki. Cash money. Okenda musanga nga waddala naye I need to rest in peace. Kale mpumule mirembe nga nange nzikakkanye kyova olaba kati njogera ne bakyali bange kati nsiibula I need to rest in peace. Mpulira njagala kufa. Nkubidde kabaata mukubidde emabega namukubidde essaawa zabadde ssaawa nga 2. In fact namukubidde kabaata kati awo tunyumya
ndi mu maziga nene Kabaata namukubidde nkugambye olunaku lwaleero mpulira I need to rest in peace. Kati Kabaata namukubidde ssaawa zabadde nga 4. Kabaata ne bimugamba naye ye teyategedde ngenda kufa ntya. Naye mu bantu benjagala bambi ne Kabaata mwagala. Kyekyamunkubizizza essimu nasoosere mukubira ku ssimu eyasoose bambi. Kaakati Kabaata ne munonya ne ku ssimu ey'okubiri n'ebyabaddewo ebyate emabega ku ssaawa 4. Emabega ku ssaawa 4 ate nga tetunaddeyo mabega nasiimudde ennyumba yange. Twayogedde ndi mu kusiimula nnyumba ng'essimu twogerere ku kutu n'amaziga kampitamu. Naye I need to rest in peace. Ngansibula bakyali bange benjagala mulamu. Twayogedde byonna ne kugamba no nze nkuba nakyeyo ate nga nkikuba mu maka gange. Even I have money, nze rich man. Money, I have cash money, nina byonna. Kale Katonda byantondera okuba nabyo ku nsi munnange yabimpa. No, I need to rest in peace. Ngaze. Kati obudde bwe twabaddemu emisana twayogedde n'enkwerekereza nga naawe okooye nange nkooye. Gw'omanye essaawa ze nayogedde naawe ejjebbi emisana ojja kujjukira nga kigambo kimu ku kimu. Naye I need to rest in peace. Gasiina nsonga nti kino kyekinneme naye ate era ensonga njirina. Kati eno ensonga ate yegenda yejagaza nze nve mu nsi muno. Kyova olaba y'ensonga ate gwe nino gigamba yeggwe jjebbi. Naye ngambye leero mukazi wange njogedde naye ssaawa zibadde 3 oyo ssaawa 3 hours akaabye akoze byonna naye I need to rest. Kale mpummule kubanga byonna mbikoze. Bwe tuba tunoonya ssente nzirina tuziwa n'ono omwana ne batubba naye byonna mbirina. Even I have era singa osobola n'okuvuga piki yo nga bwe wandeeta wano I have. Kati essimu yo bw'endeddamu okuvaako nga nywa firidani. Naye nga si yo yevaako. Eyo bwevaako nze simanyi lwaki simubuukabuukako. Kati eno essimu yo bw'eba ewakanya okwetta kwange nze naguze ne firidani. Waguze ki? Obuto abo buyita firidani. Simuwuliranga nako. Bwe ngenda okunywa. Mwana bisoko biveeko kati tu. Kati waliwo. Nengo okimanyi oli mukundo kyalinga mwana. Ate bw'ojja biwulira kyobola nkugamba rikoodi eki bino bigambo. Olaidde omwana oli kunto kyalinga mbongo. Anti labayo kyende kugamba Kati oyagala kugamba nti omusajja yampa akadde n'angamba nti yafunye ne firidani. Kibi mwana. Naye sabirikoodinga kati era tolibimanya. Kati oliwulira eyesse omulala nga yesse anywedde firidani. Firidani bamunywa bunywi. Kati nange nakafunya akakita ka firidani. Owulira gy'oli. Wejede. Twakomye olina kugula bbiya kati ulya byewaguze. Ebyaki? Ebya firidani. Anti bw'onywa kati kansoke nkubulira. Singa wati waguzeemu vviini. Ogambye ta? Kati vviini ye wamunywako. Ata?
oli viini gwe bagawa mu kyaki ku kagaati. Kati abakola viini muga viini ne mukoowa nga tatamiiza naye ng'ate mwenge. Kuba muyinza okuba kati oyo firidaliwo wamuguze lwakwata omunywangako kati viini wayini. Bade njaga kati nkulondereyo ebirala by'otanywa. Kati viini wayini. Kati bali abasajja bakola viini be basinga okutamiira. Naye bateekawo okumanya viini atamiiza ali 40% ye viini. Era bamukoza mu kagaati tebaagala kutamiiza nnyo gwe ndiga. Kati eyo viini gwoŋŋambye buli kimu nkimanyi muganda wange. Nze kyobuuza kimanyi. Kati viini akuba nnyo. Viini omumanyi. Kibayita viini nkugambye. Namba n'omukwata n'onywa munywe nga tomukozezza. Kati abasereddooti babayita abasereddooti. Abasereddooti beeyagaliza ebyamasanyu. Esimu ero gy'okozesezza. Eby'abantu baliwo. Mugezaako kukubira. Wallahi. Nga tukyeyongerayo ddala bino byongerera ddala okulaga obukakafu nti ebijja byogerwa nti Deo yamanya nti agenda kufa. Kino nno kyongedde okugula abantu amaaso nti ayinza n'okuba nga accident yajja kubamu ng'alaba, kuba agambye oba yalabula mukwano gwe nti ngenda kufa era njagala kufa, njagala kwetta olw'abantu babanja ssente ze nga tebazimusasula. Kyanaku nnyo kyanaku ddala buli muntu abanjibwa bambifu banga bw'osobola osasula abantu abo, omuntu akubanja kubanga depression is real. Njagala obeere nga wewulirirako paka gye biggwera ate otuwe n'endowooza mu comment section. Omwana gye bize ngenda kwetta. Nze sigenda kufa musujja naye ngenda kwetta maani abantu balina. Oshuwa kakati ntegedde. kubanga okigenda okunettisa yafu kashimani naye ne beefa ssente zange tebankolera nze byenjagala. Anti Deo si be basembayo. Omuntu gwokera enkya nowasetezo n'atabikola si abasembayo ate si alina okusalirawo like si alina okuleeta okusalawo kw'obulamu ng'okitegeera. Anti obulamu bwange kati tebukyalina mugaso ku nze kati nze. Kati akali gwe buyinza oba tebulina mugaso ku gwe ate ffe. Kati mbaaga zaaki. Kati kiba kibuuzo mbaaga zaaki. Deo. Kati watiifu kibuuzo nti mbaaga zaaki. Tebampadde budde. Tebawuliriza bye mbagambye. Anti tebasiimye. Tebakoze kibayita to appreciate. Anti Deo program gye tubadde tubala twakagitandika. Osegera. Kati gwe gye bito olina musango kyokoze kyova olaba nkugamba ebigambo bintu n'okubirikodinga birikoodinga. Kati nze nentuka nenkugamba nti ngamba kyenkoze. Okunyumya wali eri nga ndi mu kofini. Nga gwe obateeramu buteesi. Record this one. Ebyogera biruma naawe. Record. Obuugaane nga naawe tonjagadde golowooza nnimba. Ate kati olowooza ki lwaki mba ndowooza ebyo naye kyenkugamba nkitegeeza. I'm not pretend obulamu bw'okupretendinga bubi. Kirungi kupretendinga mu bulamu obwo. Ng'ogamba nti oli kino ng'ate tokiri. Kitegeera. Nti oli w'amaanyi ng'ate oli munafu.
JB, for example, kanjiteeke ku ggwe ate malengezeeko. So you need to record these ones. JB oli musajja w'amaanyi. Naye omanyi ekitegeeza okubanga omuntu akuyisaamu amaaso azayi JB nga nze bwe nkumanya n'amaanyi go eyakola kawanga yogera bazanga abantu ne bazaagala naye baali bampadde baali bankoledde kimu bulamu bwange kati ate ngenda kufuuka omuliro mu geyeena kati ngenda bakumira ekyoto mu geyeena akubwekya kakati nze bagendere mbalingirire nga buli ajja asanga nze nakumye ennaali nga mbokya sirina gwensonyiwa n'omu nze manyi kwetandikirako nze manyi buli ajja nga ndaba nti gwe wabikola otya bye nakola ku nzinde kati ŋŋenda kubookya kati ke ŋŋende yennonseka naye ŋŋenda ebyaddala ŋŋenda kwokya bantu abo bwe bawaliyo geyeena nga nze ngisanzeeyo ate bajja kusanga nga nze nasenyadde enku nga mpitirivu gwayokya nga buli ajja ŋŋamba gwe wakikola otya eyakikola obulungi nga ŋŋamba yasanzeeyo nga mugamba agwedda wali tolina buzibu kati ŋŋenda kubakuba ennaali ate mugenda kati wenjagala okgenda ebyaddala nno bo balowooza nsaaga naye kisaaga olina ebibuuzi byange wulira byoyogera ate nkubira ibyendala ate otandika okwogera ebigambo baana lwaki oyogera nga atalina maanyi omwana kiki oli otudde ku nnyimba zange wulira byoyogera kati mbudaabuda nno waliwo kye bayita okubudaabuda omuntu naye nze ŋŋenda kwetta gyebibaddaako oba mugambye ebiki yamanyi naye nze ŋŋenda nno nno ŋŋenda kyobulaba nkunoonya n'ekirozi zino saawa tulina mu 10 oba 9 kitegeeza gwe wantegeera nange nekutegeera abalala bafuluuta naye gumanyi okubanga olina ekyaliwo mukubaganya birowoozo ate byakwetta ebirowoozo byaki ogambye ebirowoozo bigamba bitya ebirowoozo mwana ebirowoozo byaki gye bize ndi mu kusibula ojjako essimu naye gwe manya nkusibula my friend ze nno ŋŋenda kufa bwe tuno tubitwala mu lwali ebigambo byange byotayinza kuddamu nakuwulira my friend waliwo kye bayita last moment nze nayogerako kati last moment yange ne bwotagigamba muntu nezo nkoledde JB the best one era sirina kyenkubanja munange JB sirina kyenkubanja singa abantu bonna balinga gwe
lwaki abantu bonna munsi muno be nabeeramu nabo tebaafuna ndowooza gy'oyina na mukwano gw'olina jebbi? Jebbi nze sirya bisi sikukwana sikusabangako nti mukazi oyo mumpe lwaki abantu tebalina kwagalanga kw'oyina? Lwaki jebbi sigwe mugagga sigwe wakabi naye lwaki abantu tebalina mukwano? Lwaki abantu tebamanya ti ebintu bino byamakulu, ti omuntu akola ekintu ekyamakulu oba kirungi oba kibi, akoze ekibi bamusibe, ate akoze ekirungi bamwagale bamusiime ti oyo akoze the best wano. Kati nze bwe ndabye ng'abantu bendi nabo sisaanidde kubeera nabo mutandikiriza okubasiibula anakayimba kaffe era twagala tukakole nze mbeerekereze Deo. Tubadde ne puroguramu oŋŋambye oyina ennaku wangambye oyina ennaku ku mutima tukole akayimba ka maama. Maama kamusange gy'ali. Deo. Mwana byoli mu kuŋŋamba binnuma simanyi oba okiwulira. Nange binnuma sigweka. Gulowooza nze ataalyagadde tukole ebintu bino byonna tubimale? Binnuma mwana lwakuba nti Jebbi omanyi ekisinga nange okunnuma ku ggwe. Kati kankubulira ekisinga okunnuma. Gwe toli afuta mane tumi. Ekyo Deo kati kyenjagala okumanya. Toli afuta mani. Omanyi okubeera ne mukwano gwo nga Jebbi nga tali afuta mani. Wabula nga sente zennyini zikola ebyo byennyini. Gwe omanyi kyekitegeeza? Nkitegeera Deo kati ekyo kyenjagala nakolera ekintu ekisinga okuba ekyakabi. Kati lwaki mu nsi yonna mwe tuli nze ninamu Jebbi yekka? Nga tukyengera ddala omuntu asobola okuvayo n'agamba nti ngenda kwetta biki ensi etamye, abantu ne bakomentinga nti wette simanyi anaazina takumba biki, naye Deo yeeyogedde ng'asaaga nti agenda kwetta. Mukwano gwe n'alowooza nti byabadde nti oba yabadde alowooza oba yabadde atamidde, yabadde alowooza nti oba ayogerako kyogere agenda kumala biveeko oba anaamugumyagumya biveewo, naye yamaliriza ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Kiri mbutuufu bwakyo abantu kye bagamba nti ateekwa okuba nga yeyeesudde mu accident oba yeyeesudde ku kabenje. Samubeere ng'okozesa comment section tuwe endowoozayo ate era nsaba otuwe amatu owulirize paka ekiraamo kino yekiggwera. Oyinza okuba nga bw'okiraba naye abeera amala osobola okusooka n'oyimirirawo. Jebbi ggwe wekka nga nina ne mukazi wange akubizza abaana b'abajja be. Kati banikita ate nze emboozi gye nnina mpanvu. Abaana bange bakulidde ku siteepu maaza. Ate siteepu maaza ayagala abaana abo okusinga n'omwana gwe yazaala omu. Kati nayo mboozi ndala. Okumanya siteepu maaza ne byonna byakoze na byamaanyi nnyo oyo nga siteepu maaza nga bwe kiri. Kubanga abaana abo bazaalibwa omukazi omu naye baamulemerera naye agenda n'abalaba n'abakyalira. Era nabo ne bamubuulira byonna bye bali mu butuufu era abasanga basanyufu. Abatwalira engoye bw'aba alina obugoye bw'abatwalidde. N'abasanga nga balina simaati nga maama waabwe oyo siteepu maaza. Kaakati nina obusungu ku mutima maani. Olw'ebintu abantu bye bakoze nga nzibyannema okukola mu bulamu. Nga nange mbyagala. Gulowooza nze ataalyagadde kubeera na mukwano gwa maama. Manya mukwano gw'abaana. Maama ye yafaana gwe sigulina.
lwe luyimba luli kati n'ogw'abaana segulina ate abazaala n'ogw'abaana kati nga tuvudde ku gwa maama n'ogw'abaana kati nze muntu eyazaala abaana nga bali wa sitepu maaza ate gwe nawadde ebyobugagga byange byonna kati bino byekugamba iza tulu kitoole anti ulize ate bowe bali ate peace nebakeefu mulemirembe man my friend mpulira bad jebya mutayadi ene simu njikukubidde ng'ekusiibula mwana kyepinsanidde mbe mu nsi muno abamanyi bino ebintu byakabukako nange ng'omuntu nange tewabimanya naye saanidde mbaviire kale mbalekemu kati bino ebigambo natandika okubyogera eringa bwisemu okuva emabega naye nga natandika okwetegekera olugendo olubasiibula nange gyebbi abantu nabaagala naye temwanjagala naye gwe toliimu nina n'abataliimu naye batono balinga 3 mu nsi muno mwe muli omukazi akuzizza n'abaana bange nga namuzaalamu omwana omu ng'abaana bakuzizza si ye yabazaala maani si ye yabazaala for sure abaana tebafunye mukwano gwange tebantegedde nange sibategedde maani abaana tebantegedde naye nabazaala omuwala wange Nikita omukulu kale biwanvu naye byatuuka ne bintuuka mu bwongo ne bintokyalinga maani naye nerabanga nina okubasiibula nze mbeerekereze kale ndesitinge in peace makimanyi tukuumula emirembe naye kyova olaba bwe twatuuka nenkugamba tukola oluyimba olwa maama musiŋŋaana eyo gyali ze gye yandeka nange siri bulungi netubeereeyo nembeeraawo neŋŋamba nkoze byonna even I have cash money bw'oba ogamba nnimba jangu nkulaga miliyoni 10 wano cash money nga siza banka n'endala nkulaga gyeziri byebyo byenzize nkola benda z'amataka nga balaze uyu maama w'abaana mulaze amataka de mukadde akasembayo ejebbi kyomulaba nasalawo neŋŋamba no my friend I need to do what I want to show them mukadde tulabe ekyo tusobola okukola bwe kinaaba tukikoze naye nkoze byonna munnange abantu baagaana okumanya watyambwaki kyekisinza okunzija mu nsi muno saafuna banjagalaza abantu tebanjagala munnange saakugambye nti nno twogera nsimula nyumba ne my friend ndi mugagga si mu bigambo even cash money kati jangu nsooke nkulage cash money enkya ku makya keera vuga pikiyo to show you cash money I have naye nekugamba kati ntumi webandeetera omwenge nywe kubanze nina okwekolera ate naawe tewakitegedde naye nga tewali buzibu kubanga kiri kunze munange abantu baagaana okumanya nzaani nkooye
waliyo kye bayita tired but I'm tired. So even omuntu ng'ali tired kati siina nze kyenjagala kirala bwe liba linnya nalifuna bwe ziba ssente my friend jepi jangu kuwe ssente ekyo jangu vuga piki ojonji kuwe ssente ugende nazo to show you byenjogera I'm tired nkoye no mpulira nkoye for sure mpulira nkoye jepi nkoye ekyenkoyeza nkoze byonna mu butuufu kati nkole ki kyesiina kukola ate obuzibu olina ensonga gyabadde oli mukuŋŋamba n'ovaako obuzibu buli ki kati nkole ekijja piisoko nkole ekikale kale mbulira nempulira mutayadi omanyi omuntu akooye kivulaba tusalamu ne pulogulaamu n'ogamba mbadde ŋŋamba oba tukole kino ekyo nzize nkikola nakuwa ne sente tukola oluyimba nekugamba kati tolukola nakikola oba saakikola akikola saakuwa sente I'm tired my friend nange nkooye jebi nkooye for sure nasina kugamba ojolabe what much money I have in cash nengoye amutati kubanga pawa gyentadde ku nsi eno okuginyonyola kyendi yebbi bwoba oyinawo owandiika tandika oba olikodinga ebigambo bino birikodinge kuba bibiyinza okusembayo n'okwogera ku wange nze sijja kulimba kyaliwo ebigambo byogera mwana binene funawo obikodinga oba obiwandiike sitamidde naye nze byendi kati nkooye amutayadi so that's why nkugamba munanga mulekidde jebi gwe tomanyi bugagga bwe nina bwe mbukubuulira oyinza okugamba waatapite pati amwayi yenze naye amutayadi pulira nkooye so record ebigambo bino mu maloboozi gange oba obiwandiike oli bigambo abalibaawo naye ekyamu nga kikyagendera ddala mu maaso nyongera okujjukiza gwena wena ali depressed nti okwetta si ye solution okufa si ye solution era singa twali kuwummula mirembe eyo wansi era singa kwali buli omu ayagala okubeerayo oba okufa eyo wansi singa abaliyo singa beesiimye singa abantu tebakaaba nga bagenze singa buli muntu ayagala afe naye teri muntu ayagala kufa era teri muntu amweshingira kufa naye bw'obeera depressed osobola okwegumyagumya mpola mpola paka olunaku Katonda lwalisalawo n'agamba ati nokakutwe naye nga gwe tewejje mu nsi njagala obeere nga wulirako paka ekiraamo kino gye kyaggweredde yesiibudde mukwano gwe n'ayogera ebirala byonna byonna by'otanawulira mu parts ezisoose njagala otulekalire obeere nga wulirako ate omaliriza otwe endowooza mu comment section. Era I have to rest in peace. That's kyekyo kati kyenjagala kuwummula mirembe kati njagala kuwummula mirembe njagala neebake njagala kwezimbira entaana yange gye ŋŋenda okuziikibwamu kyenjagala kati saabikugambyeko ngoze wano wabiwuliddeko oba tewabiwulidde njagala kwesimira ntaana jepi gye bagenda okunziikamu nze mpumule mirembe mbaviire ku nsi yammwe mubeere bulungi
si gwe tolina buzibu naye gwe ogenda okukwata bendera kubanga ye gwe ngenda okuleka ku nsi kuno n'abalala abantegeera naye abalala baagaana okuntegeera. Lwaki gwe jebiye gwe wekka yantegeera kyekigenda okunzisa? Lwaki abalala baagaana okuntegeera? Lwaki nkoze byonna? Kati nkole ki? Baagala ntambule nga sambadde empale jebi, ntambule nga sambadde andaweya balaba balyoke bamanye nti kati oyo ye Baby Deo Saabaswa. Kiki sikoze mu nsi muno? Even I have cash money gwe njagala okeere ku makya omulabe muze mulina genda kufanga nga bano abanaku abayimbi abayimba ne batafuna sente. Nze nina sente muganda wange. Cash money no gwe njagala nkulage. Kati njagala kufa. Njagala kufa jebi nkoyi. Munanga I need mpulyanze feeling to rest in peace. Mama w'abaana bange n'ebyobugagga byange byonna nabimugambye. Bamuyita Shamira. Era gwogenda okubeerawo Lady Shamira. Lady Shamira yakuziza Ketura. Ye Mama Lukatu. Oba kankugambe ye Mama Lukatu ye mutabani wange omukulu. Omuto si mukulu wabula omuto Lukaku. Ate oyo yalibeera nze kyendi naye kati nze binnemeredde olw'okuba kyendi ky'amaanyi. I need to rest in peace. Nga nze neesaliddewo kati ngenda ku restinga in peace. In peace. Olwaleero nkugambye nze neekolera byonna my friend. Naye nkoye I'm tired. Even I have money. Era wali twasembeyo nkugamba kuzenedda my friend kati bandeetiraako okunywanywemu kuba nkoze zinekubira ekyeyo kunze ne my friend I'm rich. I have even cash money. Njigabidde n'abalala tebatukoledde. Kati nkole ki ekirala? Gusooka ombuulire wati kiki ennina okukola? Kati nkooye. Kati tukitwaleze nkooye. I'm tired my friend. Naye I'm tired. Full tired. I need to rest. Bitegeera. Deo, oyinza okuba nga olina obuzibu banange nkooye kyali wange maani. Ndowoozaako omanyi kye bayita to try. Kulindeko mala okwogerako naawe kata. Omanyi kye bayita to try jebi. Ne tryinga. Koze batukole kino. Kuba tukole kino oba tukole kibenda. Jebi nabo tryinze jebi n'ogenda ku TV naye omanyi okubanga Walose tutanakola. Let me rest. Bali nzijukira kale nange munzijukira yange. Walose tutanakola. Mabali bagambe nti there's person yaliwo ku planet Earth. Naye yakola bye yakola n'agenda bw'atyo. Baleke banzijukire bwe but I'm tried. Nkooye. Walose tutanakola Deo. Kyekiriwo. Nkaabye buli lunaku mbeera nkaaba. Era bwe natandika okukaaba nengamba nedda nze nakugamba ekoze jebi genda bw'oba otambuze naye jebi kiki ekikoze naye for sure. Leo fena bye tuyitamu ebyo. Naye mulimu ekisukka. Anti sometimes tusirika just nti oyinza obutamanya gye tuyita naye tusirika era nga bikuluma ku mutima naye ffenna ebyo bye tuyitamu. Okumanya nze byenkola by'amaanyi kyebika nkusibule mu mirembe. Let me rest in peace. Kimanyi Deo. For sure
eno message twayogedde leero nga nkusiibula twabitandika emabega byebyona by'oligamba nabeera nabeewo oba byebyo but I can't rest in peace ngera sikusiibudde kyali wange for sure ogamba nti watafite naye watafite kyekibeera ekisinga okunewuunyisa bweba nga ndikyaliwo naye tompuliriza nze kuwuliriza gye biki kyongambye ne sikikola kati nina byendi bwe nagamba tukole bwe tuti tekwakola bwoti ebisoko bireke ebyo byemabega obikoze byonna tubikoze nkugamba tukeera ne kumakya kulage cash money olyoka okakase nti omusajja gwodiringa naye nina cash money asobola n'okukola video n'ennyimba zesiyimbanga even in cash money. I'm rich my friend but I'm tired. I'm rich. Gwe tonneebuuza nti na-reachinga ntya naye but in cash money kati njagala kufa nga ndi mugagga ne cash money wange nga cash money abalibwawo nti omusajja teyafudde nti mwavu nga ne properties byapa byonna mbikwasiza abaana bange naye mukazi wange gwe mbikwasiza oyo akuzizza abaana bange byo byawedde ebyo byawedde ebyo byejjebbi byawedde bagambye nange nkugambe leero lwabadde lw'amaziga muganda wange naye mu mukwano gw'ekiralo nga naawe sisobola butoogerako naawe jjebbe for sure no naye nga byebyo kubange wandalaga omukwano jjebbi ebintu obitidde tunabitidde dda mwana bitya wabitidde otya nabitidde dda nemba ne mukutya nkuyita toziramu wabitidde otya nabitidde dda mwana ebisa bigendamu okufa kati ababifuse biwange naye kyogamba tebagenda kufa kuba nze nsooka ate nze mbasooka kubanga n'okufa kwange lisiti yange siina kusukka na wiiki 2 oba 3 ekinene nnyo wiiki 3 munze kati bano be bajja kati ekyakutiisizza kyekiki kiki otandise okumanya nti byaddala oba si byaddala ebyaddala byo byokubeerawo olaba ebyaddala birina kubanga oli mulamu si byakubeerawo jebbi tetugenda kubeerawo sebo si byaddala ebyo byogerako yogera byowulidde ebyaddala bye biki kubanga tubaddewo naawe oli noonya firidani wano wembadde mutadde kubanga iyo yevaako nze kati nywa ekiko kati nze siinawo yaddamu esembayo nga nze nfuna kafiridani nakaguze katwa era bw'oba oyagala katwa kakutiirawo Bw'atyo ku nkomerero n'amaliriza ng'agamba nti yaguze akatwa akayitibwa firidani era nga yeewera olumala okkuba essimu bw'anti oba oluva ku kolu bw'ati akanywerewo. Watch to the end bw'owuliriza omala otuwa endowooza olowooza yafudde amaze okkamira ye yeesudde mu accident kwegamba byonna bibuzaabuza naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala. Era bw'oba oyagala katwa kakutiirawo okumanya kaamaanyi tekabaamu naddakika nti kati gwe jjebbi ogenda kujja wano nze ebintu byange birina bimaze nabigabye naawe nina byenjagala okuwa njagala okeere wano
Omvuga speed mwana. Ogambye ota? Omvuga speed. Oyo mwaka gwakatandika gw'oli mu December. Mwaka gwaje? Mwaka gwakatandika gw'oli mu December. December waje? Owa 2024. Iye agambye etya koze? Nezibitegeera gwakati twakatandika omwaka gwati gwe speed gyontwalirako. Ate bali abasajja yemboozi nkugambye ate bwevaako gwe sigenda kuddamu kukubira. Gwe manyi omusajja afunye kafiridanike. Ande ezimuyo yevaako si yange. Okusimu yange bona ogikuba ng'owulira bagikwata balala. Kati ekirungi wendi manyi. Ezimuyo eno namba yaani? Ne Namwandu namugambye. Namwandu. Mama Lukaku ye Namwandu. Ojja mukubya emmotoka mwana. Etya? Ojja mukubya emmotoka nga... Namwandu ye namunyonyodde dda ate namukubya nti emmotoka nga n'ebyapa byonna nabimubuulidde. Anti agenda kugamba kajja alabe ekikutuuseeko. Sabe gundi y'amaanyi. Agenda keera. Nze ngenda kunywa firidani. Nze tebagenda kunkuba ssasi. Naye nina akatwa bakayita firidani. Kati bwena sebo wanoonyereza paka eyo. Ogambye otya? Sebo gwanoonyereza paka eyo. Ogambye otya? Kati gwe byonna wanoonyereza paka eyo watuuse eyo n'omanya n'obwo obutwa. Nze sigenda kufa ssasi. Ati tonatuuse eyo. Sigenda kufa ssasi, sigenda bulwawo sebo. Bw'oba otuusizza Kati nze nina ke bayita firidani. Andi nkugamba bw'oba otuusizza tewetaaga kugula kintu kyonna. Si kugula. Ulya kyenkugamba. Tonatuusa. Tonatuusa. Atanatuusa yabeera ati. Kati nga ggwe, kati nga nze. Bw'oba otuusizza tolina kye weetaaga ggula olabiraawo. Omudiya ssebo oyagala ntandika okukasumulula nkanywa ekiro. Naye nze nkalina ssebo kano kazebu gofiridani okamanyi. Ale nze nkamanyi nakalabawo. Gwe wakatabula. Nakalabawo. Ogambye otya? Nakalabawo waako. Omanyi ezita gye kattamu. Nga nagiyigira nze badde n'erinnya ziriwulirangako gwali osobingambe. Gwe toyagala kumanya abantu banywa firidani nga bwe katta. Nze kyala nnyo okukwatagana bintu byakufa. Awo emboozi we yakomye era tebazzeemu kuwuliziganya era nga bwe yamulabudde nti oluva ku ssimu togenda kuddamu kumpuliza oba essimu yange ojja kuddamu ogikubako ng'abantu balala be bagikwata naye nga kyannaku nnyo kyannaku ddala. Ntwala okusaasira eri famire ye yonna abaana be bannamwandu abooluganda bonna n'ab'emikwano gyabwe n'ab'emikwano gye tusaba Katonda abagumye. Nayagala okujjukisa tukyali ku All Media. Subscribe for more updates, like, share and comment. Werabira okunyiga notification bell obenga notified lwenteekawo video empya. Ate nga n'ekirala tulina Valentine discount tusibira ddala ebirabo tukola surprise ez'enjawulo tukuzuulira omwagalwa ogwe nayo naagala okuzuulira omwagalwa tokkiriza kuyingira Valentine nga tomanyi mwagalwawo gw'oyingidde naye Valentine ddala kituufu akwagala oba oyinayo n'abalala bakugattika nabo. Twefunire tweyune n'enamba y'essimu otukoneko tufuba okulaba nga tukuzuulira omwagalwawo ate oyingire Valentine nga oli mu laavu etegereka naye mwennyini gy'otegeera. Tukola surprise gift hampers, money towers, tukola delivery. Oba oyagala surprise nga mwagalwawo osobola okuba girlfriend wo, boyfriend, wife oba husband, senga wo, maama wo, taata wo, yenna oba mukwano gwo gwandyagadde okusurprisinga tubikkulirako ddala bulungi nnyo ddala. Delivery kasita otuwa transport tubikutuusizawo ddala bulungi nnyo ebintu gy'obyagala bituuke.
Tusiba n'ebirabo by'oku mikolo ng'okuli okwanjula kukyala nga kwotadde ne birthdays tubisibako bulungi nnyo ddala. Tubisiba bulungi nnyo kabeeyi akasaamusaamu ate nga kakuteesa. Twesige tufune ku namba y'essimu gy'olaba ku screen yo tojja kwejjusa.